7,773 beba kakererwa bukyanga coronavirus alangirwa mu Uganda. Onajjukira nti ennaku z'omwezi zaali 18 omwezi ogwokusatu President Yoweri Kaguta Museveni alangiriye eggwanga lino ogenda ku muggalo n'ayinyiza ebintu ebimu okuddamu okukola naye ng'ennaku z'omwezi zaali 22 ebalangira omulwadde asooka mu Uganda. Kati abantu abaabo 75 be baakafa. Mukama Katonda tusaasire tujja kubanga tuvuunuka coronavirus. Mawulire amalala, omubaka wa Kampala Honorable Nabil Naggayi Ssempala asunsuddwa okuvuganya ku kifo kya Lord Mayor naye kati ate bagenda kumwongerayo eri ku lukiiko olw'okuntiiko olw'ekibiina ekya National Unity Platform oba NUP. Kakati omenye bajja kugongerako kakiiko ak'okuntiiko ayongere okutunulwamu ku kifo kino ekya Lord Mayor. Ajjukira nti Haji Latif Ssebagala ekintu yakivaamu n'akisuulawo. Kati Nabil Ssempala Naggayi yazze ku kifo kya Lord Mayor. Ajjukira nti mbaka wa Parliament omukyala wa Kampala ate ng'ali ku kaadi eya Forum for Democratic Change oba FDC. Abasibe abalala basatu e Kawanda batolose mu komera batolose ku poliisi akirabika batolosebwa mukaaga naye bategedde endowooza ku Sande naye kitujjukiza ku basibe abalala batoloka mu bitundu by'e Morote. Kale okujjako n'eggulu eddala lyenjagadde okutegeezaako ekitongole kya NSSF kivunaanyizibwa ku musaala gw'abakozi kya NSSF kikoze 1.14 trillion amagoba mwaka gumu bwe guti ndowooza ziba trillion emu n'obuwumbi 40. Kakati kigambye nti buli mukozi wa NSSF ekitone ennyo ajja kufuna obukadde 2 kuba n'agabanyaamu buli mukozi wa NSSF ekitone ennyo ajja kufuna obukadde 2 ekitone ennyo gy'ajja okusembayo okufuna. Kale ndowooza twandigese ku NSSF. Matiya Kasaija minisita w'ebyensimbi yabyogedde ebyo n'agamba nti bakoze amagoba ago. Ebisigadde byebyo. President Kyambogo University egambye nti tegenda kutandika makati. Jjukira nti ennaku z'omwezi 15 amasomero gaggulawo naye lujja kuba lwakuna. Kale Kyambogo University kusinziira ku Vice Chancellor Eric Katunguka Professor agambye nti bakuggulawo waakiri bonga 17 kati batandike nga 19 ku bbalaza emirimu gitambule bulungi nnyo. Ebiri mu ggwanga bya bufuzi wooli wennyini awo kitimanyi nti katuli ku bya bufuzi. Kalwa kabiri 21 kabindabinda bifo ebyenjawulo bakansala ku mitendera gy'abakansala babaka ba Parliament n'ekifo kya President. Mu studios ndine Haji Kazibwe Bashir Mbaziira ono munnamawulire mutendeke naye yeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Parliament wa Kawempe South. Kakati ye President w'ekibiina ekigatta bannamawulire mu Uganda naye kati tuzze kwogera ku nsonga za byabufuzi si zaabya. Twasomba okusinkana wano nga tuzigana ne Kazibwe Bashir twali twogera ku nsonga za bannamawulire mu kiseera kya lockdown coronavirus. Kati tuzze ku nsonga za byabufuzi ku kifo ky'omubaka wa Kawempe South. Njala nkwe ku Haji Kazibwe Bashir akubuuzeeko ate tweyongereyo. Haji buuza kwatuliza. Buterevu ataddeko 88 katonyize 8 Kyabasafama obwebali kubanga otuwuliriza yonna gye musinzidde okubanga muli mbalamusa n'ekiramuso ekisinga okubeera ekirungi ekyagaliza emirembe mu Uganda yonna gy'osinzidde okubanga oli ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kwekumira ku radio ya Ssaabasajja Kabaka ate nno muganda yange buli lwembeera wano mbeerera ddala waka tweyagalira wano nga bazzukulu ba Buganda abavubuka ab'omulembe omutebi nga bw'ogambye emirundi gyonna gye mbadde nzija wano ku radio yaffe mbadde nzija ku nsonga z'abamawulire. Era abannayuganda tubadde tuyisaamu eddoboozi lyabwe nga tulwanirira abannayuganda ab'amawulire n'ensonga endala nnyingi. Era ndi munnamawulire era nkyali president w'abamawulire ate ssebo gwe vice president wange naye olw'ebino bye tulimu entebe kati gw'ogirimu ey'okuweereza bannamawulire mu kiti ekyo. So nzize wano okwogerako eri eggwanga ku bigenda mu maaso. Ddala kituufu ngenda kwesimba okukiikirira abantu b'e Kawempe South nga bw'ekinnyonnyodde nti mbadde ndi munnamawulire era mbadde mpulikika ku CBS nga njogera ku by'amawulire. Era nkyebaza ekyo ekifaananyi mwentambulidde mu bbanga lyonna nti kyekituwadde okumanya ebisoomooza bannayuganda okutegeera butya bwe tuyinza okuvuunuka okusoomozebwa okwo n'ekirala n'okumanya wa bwe tulina okugenda okwekubira enduulu okulaba nga bannayuganda banyigirizibwa bannayuganda beetaaga obuweereza bannayuganda beetaaga okununula bannayuganda beetaaga amaloboozi gaabwe okuyisibwamu nga tugayisaamu era mmanyi tuli mu kifo ekituufu
bannafe ab'Ekempe South abeesiimye mbabuuzaako bakama banga babeere bwayisaawo abakulu abakolera Kaleerwe bannanga babeere Makerere olwo bannafe ababeera Kasozi e Mulago saako n'ababeera ku mulyango oguyingira Kawempe ey'omu Maserengeta ab'Ewandegeya n'emiruka 13 gikola constituency yaffe mbalamusizaako mwenna mbaagaliza akaseera akalungi okuwuliriza era yenze munnammwe KBM Live www.kbm live basiri so wewala nyampulizo yo Haji Kazibe Bashir Mbaziira njagala tugende buterevu ku kifo ky'omubaka parliament ojidde ku ticket kyanji okusookera ddala nyimiriddewo ku nsonga z'Abannayuganda nga bw'okimanyidde ddala bulungi muganda wange nti ng'owamuwulire tubeera ku mwanjo gw'okutegeera ebikosa bannansi ffe tulaba abagobeddwa mu mayumba olw'okubula rent ffe tulaba abasuubuzi ffe tulaba abatembeeyi abagobeddwa we balina okukolera ffe tulaba ssente z'omuwi w'omusolo eziriibwa ffe tulaba amalwaliro agatali mu ddagala ffe tulaba abasirikale abasula obubi nga bakola nnyo nga ssente zaabwe sako bazirya abamuwulire twetoolerwako ebintu bingi okusookera ddala tiketi gye nsoose okugirako y'ey'abantu era ekyo kikulu nnyo Kazibe Bashir Mbaziira tosobola kunjawula na muntu wa bulijjo nze mbayita ba Kabulaza Babasiri Bagayi ne Bannagayi abantu baffe aba bulijjo eddoboozi ly'omukyalo omutembeeyi oyo eddoboozi ly'omuvubuka eyasoma nga takyalina mulimo eddoboozi ly'omukadde ali mu kyalo ng'alina omwana ali Kampala alowooza mutabani wange oba muwala wange yagenda Kampala alina akasaaluuni mwakola asobola okumpeereza akasente neera ebitatuukirira ebirooto ebyo eddoboozi ly'Abannayuganda abatali wano olw'embeera eri mu Uganda eyabalemesa okweyagalira mu nsi yaabwe ne bagenda emitala y'amayanja bakube ekyeyo nga balowooza bavudde mu mbeera esoomozebwa ne basanga okusoomozebwa kw'amaanyi ge maloboozi g'abantu ge nnina okusookera ddala era bw'ombuuza kaadi ennene gye nnina gye nnenyumirizaamu y'ey'abantu era ekyo tewali asobola kukinjawulako era ekyo kijja kusigalawo because abantu be mbadde nabo abantu be bawuliriza eddoboozi lyange abantu nze nfulumiza eddoboozi ly'abantu so era yeeyo mwezijidde era kiba kyakwenyumirizaamu kirungi omuweereza w'abantu then bwe tudda mu mbeera eno eya bulijjo ey'ebibiina mwattu era ne kino kansooke nkyogere nga nkigamba gwe muganda wange ne bannamawulire abalala abawuliriza n'abalala abatali bamawulire abawuliriza tolowooza bwe nayingira ensonga zino ezituyita ez'ebyobufuzi abantu bagayi kati Haji oli munnamawulire nammwe mubiira ekibiina mbaga yes ndi member wa National Unity Platform era ebbanga lyonna mbaddewo nga ntunulira ensonga z'abantu nga segatanku kibiina kya byabufuzi kyonna nga ndaba kunyigiriza kw'abantu naye ng'ebibiina weebiri munnange naye kibiina kino bwe kyajja ne tusinkinga ne tukwatagana n'ebiruubirirwa by'ekibiina n'ebirooto by'omukulembeze w'ekibiina kyaffe n'ebiruubirirwa by'Abannayuganda bonna so ndi memba omujjuvu ddala wa National Unity Platform nga munnamawulire nakino kankiteekeko era tetuddamu kukirowoozaako ali ku Kyabasafama nti abaayi ab'amawulire nabo basobola okugamba nti beetabe mu byobufuzi ow'amawulire ogamba otya nti oli mu kibiina ekivuganya gavumenti kati nze nkyogera nga nze munnayuganda nkyogera ng'omuntu alina kyemmanyiiko ku ntambula y'ebintu ow'amawulire bw'olaba ensobi ng'ekoleddwa n'otajoogerako obeera olyazaamaanyiza eggwanga lyo n'omulimu gwo wale ekyokulabirako muganda wange Sendegeya nkuwulira ng'osaka amawulire wano mu Kampala okutte record okuva no ku CBS FM n'osanga omuntu ng'akuba omuntu kibooka bamufiirako tekijja kuba kya buvunaanyizibwa Sendegeya okukwata obukwasa ebifaananyi ebyo obireete ku CBS tubiteekeko n'amaloboozi tugateekeko nga toyambye kuyamba muntu oli ali mu kusoomozebwa ali mu kkubwa nze ndowooza enkola entuufu eŋŋonjufu kwata ekifaananyi ekyo kireete naye nga bw'olwandya n'omuntu ono akubwa kubanga otegedde ali azaamanyizibwa bw'oyimirirawo munnayuganda kiwulirize era mmwe abatugamba nti ab'amawulire kati nammwe mwoyonoonese mugenze ebyobufuzi ebyawulayawula bw'oyimirirawo n'olaba okunyigiriza nga kugenda mu maaso n'osirika n'ogaana okubaako kyokola oba tosirise busirisi oba weegasse k'oyo anyigiriza omuntu anyigirizibwa kankiddemu bakitegere bwe wabeerawo okunyigiriza kwonna gwe omuntu n'olaba nga banyigiriza omuntu n'osirika naye ng'otegedde ekikolebwa kikyamu oba tosirise busirisi kyokka obeera weegasse oba okoze kyekimu ng'oli kyakoze atulugunya omuntu bino genda bikyusa otya ebyalema abalala okukyusa okusookera ddala kutuusa ddoboozi ly'abantu ebbanga limaze nga ndi mawulire twebaza Katonda ensi etegedde omulimu Kazibe Bashir Mbaziira gw'asobola okukola bbanga ddene ekirungi natandika ebyamawulire nga nkyalina ku ssomero with a dream with ekirooto ekyokwagala okutuusa eddoboozi ly'abantu abawejjere abatalina bwogerero sebo nzi ndi mwana azaalibwa musajja eyavuganga emmotoka ate nga makanika mu nnyinda e Masaka
ndi mwana yakuzibwa jjajja nga sika kabalagala wasomo kalwera exactly nga tusika kabalagala jjajja musika panjana tinamuli ndi muntu akuze okuva wansi nga oyasizza lwazo okufuka kyoli olunaku olwaleero ndi muntu awangalidde mbaana abageto youth tubaddeyo nga tukola programu zaabwe ndi muntu amanyi ennaku y'abantu abawejjera abatembeeya abantu ab'omubutale abanyigirizibwa bakabulaza ababodaboda amaloboozi g'abana abantu ge twagala okutuusa mu parliament mwattu kino nkikoze nga ndi ku radio era kino nkyenyumirizaamu ennyo ti programu ze mbadde nkola zikyusiza obulamu bw'abantu one okuzzaamu essuubi abavubuka nti ebintu bisoboka nga neetandikirako nze kennyini nembagambe yasomera ku ssomero lye bayita Kabaseegu University of Pentecostal Primary School osobola okuvaayo nojja n'oyigira Kampala ng'okutta akaveera n'okikuba. Uganda Parliamentary Forum on Water, Sanitation and Hygiene WASH nga kino kye kiwayi ky'abakiise mu Parliament ekirondoola empisa y'okunaaba mu ngalo n'obuyonjo mu bantu ne gye tubeera kiteeseteese olukiiko ssemakiiko nga mukaagu gw'e10/20 ku Hotel Africana luli ku mulamwa obukulu bw'empisa ey'okunaaba mu ngalo n'okukuuma obuyonjo mu kutangira ekirwadde kya COVID-19 ekinyiinyiitidde tusuka aboogezi ab'amaanyi nga bakubaganya ebirooto n'okusala empenda ku mulamu ogwo era ng'omugenyi omukulu sharing across mwale kubanga mutu tuli butele Chabasa Farmer radio ya Uganda y'abazukulu ba Uganda so kyensawo mukwano gwange sharing invite friends twogera ku nsonga za NUP nsonga za kwebereramu jukiza banno abatanda bakubanga batwegatako baberenga sharing link ya feno nsonga berenga etambula dalu nnyo mwebale kubanga mutugoberera wano waliwo waka bantu bafe nayo musinzo kubanga muli sharing share across kaberenga katuka ku muntu asembayo n'okubajjukiza tulina okukkiriza okwebereramu n'okwegumya ffenna nga twegumya ku kituufu kye tumanyidde ddala obulungi kino kyekyo saagala babeeko ngeri gye bababuzaabuza ate bino ebyakibalama ate kibalama ali biki mumulaba buli lunaku ayongera kwetemangalike so mukitegeera so bammemba abaagala enkyukakyuka ampuliza tukomyewo ku mpewo tuli ku 88/8 abatufuna ebweru wa Uganda mwebala okugobera radio ya CBS mu studios engineer Haji Kazibe Bashir Mbazira twogera ku nsonga za byabufuzi naddala lokalu akajja ka 2021 Haji Kazibe Bashir Mbazira akiririza mu kibiina ekya National Unity Platform oba kiyite kya NUP ekibiina ekyo kikulemberwa Bobi Wine wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yembaka wa Kyadondo East Haji Kazibe Bashir Mbazira nika twali okusunsulamu wali okusunsula mu kiseera kino ekya kufuna anakwasibwa ticket eya NUP ekifo ky'ombaka parliament era ndowooza akaseera katono nnyo oba tuyinza okulaba olukalala nga lukoze eki nga lufulumye witesteeso kyaki bwe wadde ombuuza ndi memba ndijjidde ku kaadi kinage ndi kaadi y'abantu esooka ey'abantu yes y'amaanyi ennyo so ku nsonga y'okusunsulamu abakulu batuyita okusooka ne batuyita nze ne bannanga abalala oba ne munnange bwe tuvuganya ku kifo kyekimu okusooka munda mu kibiina yetwogerezeganyamu ne muganda wange oyo naye buli omu n'awulira nti alina kyekitwala okubeera nti akwata bendera ya NUP ekirungi okwekkiririzaamu kikulu nnyo so bwe kimala okuvaawo ekyo ne batuyita ne batubuuza ebibuuzo ne batugamba oyimiridde otya amaanyi go gali buddawo obusobozi bwo kye bayita vetting oba okusunsulamu mulimu nno ogwo gwatambula ddala bulungi nnyo era nyina okukkiriza nti nakola bulungi because bye babuuza NUP ezimbiddwa ku musingi gw'abantu people power era kyobula people power ekisinde kye kyasooka ne kizaala NUP so sirina kubuusabuusa nti Kazibe Bashir Mbazira ndi waggulu above average ku bisaanyizo bye beetaaga tolina kutya kwonna not at all singa bukeera nga togirina nkugambye batandikira ku maanyi g'abantu ge batunuulira now singa bukeera ku makya ne bagaa nti nno Kazibe tetukuwadde kaadi nzirayo ku ntandikwa ya byonna nzirayo ku nnono era abantu beekawempe nembagamba okusookera ddala manyi ngenda funa kaadi era kaadi bwe nakifuna si yange it is in trust of the people of Kawempe South kaadi gye bagenda okumpa bagenda gimpa ku lw'abantu ba Kawempe South era bwe njifuna njibatwalira ne baga bannaye tubadde mu lutabaalo obuwanguzi buno ne ntwalira ab'Ebwayise ab'Ewandegeya ab'Emakerere ab'Okalerwe ab'Emulago ne bagamba kaadi yammwe yiino si yange ng'omuntu singa kiba kizze mu ngeri endala era nzirayo ne bagamba naye mwabiwulidde mugamba kimu abantu because si Kazibe nti ndi mu race ku lwange this is not a personal business it is a national call exactly it's a national call kulaba kusoomozebwa kwabo ne bagamba naye muwulidde ebivudde mu ssengejjero
abakulu balowooza bwe batyo abantu bemulaga abokalero abewandege abemakerere abokalere mulowooza mutya so kyonna it has to go back to the people n'ekirala singa tutegeera obuvunaanyizibwa bwaffe ffe ng'abakulembeze kino kyensiba ngamba abantu kyetukola si kyaffe ng'abantu era Kyagulanyi generation buno bwe buvunaanyizibwa bwe tulina okwejjako embeera yoga nti kazibu obeera wali ngomba ka parliament wa Kempe South gwe n'okola by'oyagala no we are interested with the leadership abantu be batuteekamu amaanyi ago era amaanyi ago tuga people power our power twagala gabeere nga g'amaanyi nnyo mu buli muntu mu buli mulonzi n'atali mulonzi mu buli munnayuganda amaanyi ago ng'asobola n'ogakozesa okuggyako omubaka okuggyako ssentebe okuggyako kansala n'okuggyako president bw'abeera nga tatuukiriza bimusuubirwamu n'ekiseera nayo kiba tekinnatuuka because that is possible so ye message yetu preachinga ey'amaanyi g'abantu tetwagala ku underestimatinga kunyooma kunafuya ku street bwe tubeera eri ku street mugeto tugiyita kuzaalawo tetwagala kuzaalawa maanyi g'abantu kazibwe wangi bangi bakyadde ku muzinda wanga gwoliko gwennyini awo nga batudde nga ggwe ne boogera ebigambo nga byoyogera batuuka mu parliament bakola birala olina nkizo kiggwe erowooza nti ogenda kwawukana kwabo bannansi beekokkola nti ekyabatumisa mu parliament bakikoze okusookera ddala ndi muntu omukkiriza nzikiriza mu katonda katonda atuleese ayina kyagamba ensi ng'ayita mu bubaka bwatuwaffe ng'abakulembeze katonda atusitudde ayina kyagamba generation tubadde mu ggwanga lino emyaka 35 era kino nkisanze emirundi mingi ne bengenda amantu agakazi bwe tukwagala nnyo kazi bwe tugenda kulonda naye bw'ona agenda todde ekyo kibuuzo kinene nnyo kisanze nga kibira ddala ku ntomo y'emitima gy'abantu obulumi bungi nnyo mu bannayuganda bali eyo they've been disappointed mwanange sibbo nange am disappointed by the choice of leaders betulonda ndi munyiivu ku kusalawo kwe tulonda abantu betulonda because tubadde mawulire ng'okiraba track record yange okusookera ddala yeeyimirira bulungi nnyo ebbanga limaze okwawukanako n'abalala b'ogambye obulamu bwange bwonna obw'okukola ndi mu bantu olwanirira abantu yes ndi mu bantu byenkola byogera mbeera ku tv mbeera ku radio semutyangako ku nsonga ekwatagana ku muntu bansibye emirundi mingi nnyo emisango gye nnyina sigimanyi nagimanya katanga oyo gw'olaba ewandike waliwo abantu abasaba mu mitwalo 3 awo katanga waliwo abantu abava mu mawanga ag'enjawulo abatoolo abacyoli abalango abaganda abanyankole abakako abasebbeyi abannakenya bali mu katanga over emitwalo 3 omanye kyali kigenda okubeera mu mwaka 2019 bali bagenda kusenda katanga oyo yenna kyatwala omusajja omu nze Haji Kaziba Bashir Mbazira okola eggulire eryalwanira abantu b'omu katanga emitwalo 3 nakati weebali kubanga bye nakola nga teri antumye yemisango jaggwera we ndikyali mu kooti era ngenda kuddayo ngenda kuzomeza 27 mwezi ogujja mpere nembana gwa katanga kiki nalwanirira abantu nengamba abantu emitwalo 3 mu kitegeeza nga osenze abantu b'omu katanga emitwalo 3 mwe muli bannaffe bamufuna mpola mwe muli omuzadde akeera ku maca n'atembeeya n'afuna ka school fees n'atwala omwana kyali mu kooti ensonga good so okulwanirira abantu baffe kikulu nnyo njagala okulaga n'ekirala emyaka 2 bannayuganda ab'amawulire bampa obwesigwa ne tugenda mu kalulu 2018 exactly 2020 ne bannonda okubeera president w'abamawulire mu ggwanga lyonna border to border nze ayogera nze president w'abamawulire ndo akavemeka exactly ne bannonda kyenagambye nti ndi muntu atya katonda ekyange kikulemberwamu katonda nawe ne banneesiga okubeera president w'abamawulire ekitabangawo kyabaddewo mu bukulembeze bwaffe nammwe basendegeya ne bannanga bwe tuli ku executive n'abamawulire abalala batwesiga ne tugatta abannamawulire bonna ne tubagatta boogeza olulimi lumu ekitaabeerangawo ekibiina kyaffe ekyawujja kyatandikwa 1963 naye buli kaseera nga owulira kizibu okusanga pulezidenti w'abamawulire abawujja ng'akulembedde n'amala emyezi 3 ng'ali mu ntebe beekalakaasa bamuggyeko talabika balidde ssente batunze ettaka bakoze eki gw'oli wano oli mujulizi ne bannayuganda bajulizi ku bukulembeze bwange nabasuubiza abamawulire nti nzija ku kisanja kimu kye muba munneesiga tutereeze ebitatambula twebaza katonda nti n'omwaka gwali tegunnaggwako wansi w'obukulembeze bwaffe ne tufuna n'ekitebe eky'abamawulire nga temuli mu ssente ya investor temuli mu ssente ya gavumenti temuli ffe bennyini abamawulire ne twekolamu omulimu ne tugula ennyumba eteredde tulina headquarters za Uganda Journalist Association mu myaka okuva 1963 wujja ayite ina weebeera okugatta bannanga abamawulire omulimu nkwedde ddala bulungi okubalwanirira ng'ennaku z'omwezi 4 November omwaka oguwedde twali ku street nga tubbinkana ne police bakubya abamawulire babakutte mubaganya okukola nkiyita kuyiwawo omubiri okuva lwe twakola ekyo ffenna abamawulire ne bakulemberamu mwenna ne tuyiwawo omubiri ku lw'abamawulire toddangamu kulaba byaliwo police kuddamu kuzoganya mwana w'amawulire
toddanga mukuwulira nti owamawulire abadde akola omulimu gwe poliisi emukutta ate muggyeko kamera ate babakubye teddanga mukukiwulira because Kazibwe nayimbirawo ne ŋŋamba poliisi mulina okukomya ejjogo mulina okukomya okuzoganya mulina okukomya okufutyanka bannamawulire abakola emirimu gyabwe eddoboozi twalyogera nga liwulirwa bulungi ensi neteeka ne baga nti abamawulire basobola okwebeereramu abamawulire basobola okwogera ensonga newulikika netusibira poliisi ekikookolo mwategeera ebyavaamu kati ebyo byonna mbikola nga ndi munnamawulire akozesebwa nga bakama bange basobola mu mbeera esomooza basobola nti Kazibwe kyokola kituufu naye gavumenti n'agamba etya bajja gamba ffe abakukozesa ffe tukutuma okukola ebyo ne baga please ndi munnamawulire services zange muzeetaaga because tukola temutunuulira nze mutunulire n'abamawulire abalala abanyigirizibwa mwattu mu kulwanirira ow'amawulire sirwanirira w'amawulire akola ku CBS oba akola ku telefayina yekka nwanirira munnayuganda ali obukomansimbi ateekako radio alinda amawulire ga CBS ku ssaawa 3 mba nwanirira eddembe ly'okufuna amawulire so bino byonna tubikoze tulabye mu kiseera ekya covid wujja ye yasooka okuvaayo gavumenti nga terina ne bwe yatuuse ku nsonga z'okugulira bannayuganda emmere gavumenti nga terina ne bwe yatuuse kugulira bannayuganda masiki nze ne tutula namwe basendegera n'abaexecutive ne tugamba tukoze tutya abamawulire tubanoonyeza obuyambi omulimu ne tugukola bulungi ne gugguka bino mbadde mbikola mwattu nga ndi nkozesebwa mbadde mbikola nga nina ebinneetoolodde ebisobola okuziyiza naye ne tugamba nedda ekituufu kibeera kituufu ekikyamu kibeera kikyamu kati mandeeti eno gye twagala okugunya eggwanga oyagala ofune mandate exactly nga ngenze mu parliament byogero n'obiddamu ng'otuse mu parliament sigenda kubyogera bwogezi ngenda kuba mbikola I'm living a true example of a good leader mpangalidde mu bulamu obw'ekyokulabirako ekirungi eky'omukulembeze omulungi Kazibwe ndi president w'abamawulire naye nze gwogenda okusanga nga ndi ku street ntambula nfukamidde wansi mbuuza kuba maama batunda kasooli ngononya kalulu si kakululu jo nabadde namuwongo si gye ngenda okukiikirira I'm that person Kazibwe ajja kusanga nire bakabulaza aba boda boda tubongako awo olunaku lugenze lutya ne mbazaamu amaanyi ne bagagaye oba biganye leero lemerako enkyo jja kikuba so buno bwe bukulembeze bwe twetaaga omuntu asobola ogenza kukyusa bulamu bw'abantu exactly waliwo bannamawulire abalala bagenzi mu parliament abaliyo ne mu kiseera kino era we twogera bangi baagala kgenda mu parliament tulinamu gwe Haji Kazibwe Bashir Baziira tulinamu Patrick Omujuuka tulinamu omukyala bamwita Sumaiya Muwonge Patrick Omujuuka ayagala na Chief Mary Sumaiya Muwonge agenda wano Rumane mu Kampala abamawulire bangi nnyo nyinza obutabamenya ne bamalayo nizo batalamalayo naye babaliyo bye bakoze bikusanyula gwe okweyongerayo oba bye bikututte okukyusa kwe batakoze kituufu waliwo bannamawulire bannaffe abagenzi eyo ne bakola ebyennyuma ebyebyo opposite ku kye tubasuubiramu tebagenda kusuula bano era bwe twagala okutereeza waliwo munnamawulire aliyo mu palamenti nga tumwenyumirizaamu kyamukisa mulungi yansomesa bamuyita Semuju Ibrahim Nganda Semuju Ibrahim Nganda yali ku Daily Monitor ng'akola bulungi omulimu gwe Semuju Ibrahim Nganda najja mu Observer ng'akola bulungi omulimu gwe nafuna omukisa nti yansomesa nayita mu mikono gya mwami Semuju so tekikwewunyisa okuba nti Kazibwe alina mind efaanaganako bweti ti abantu tunuulira Semuju ali mu kibiina kya FDC nze ndi wa NUP naye amazima gasigala mazima aperforminze bulungi mwami Semuju era bwe tubeera eno ng'abamawulire tubeera so proud ne tugamba man atukoledde eddala bulungi oyo guy Semuju so okitegeera so kyetugamba n'ekirala generation nina obuvunaanyizibwa nga Kazibwe Bashir Baziira ngenda mu parliament inshallah 2021 nga nyina mandate y'abantu be Kawempe South naye nkimanyi ddala bulungi nti amaaso agatunulidde Kazibwe siga Kawempe South era amaaso agabeera galina otunulira omubaka tegalina okuba gweye ekyo ekitundu kyakiikirira nekira tulina omugugu ogw'omulembe Kazibwe sinnabakaddiwa nnyo awo kyali muvubuka naye ate siri muto kati tulina okusoomoozebwa kw'omulembe gwaffe Sendegeya era kino kyembeera ngamba abantu nti ebibaddewo myaka 35 tetubadde in charge si ffe tubadde tusalawo babadde batusalirawo obusalizi oli ku radio okola ne baleeta etteeka tofulumya story ya Kyagulanyi ne baleeta etteeka tofulumya amawulire ga Bobi Wine nga biri live ate onaakola kiteekalize katwagala genda eri gye bakolera amateeka gw'omwana obisobola kitwala abantu bameka okuleeta enkyukakyuka saagala munnayuganda awulire amanyi Kazibwe olw'obunene bwe tosuubiza abantu ensi neggulu ne bakukyayira bwe era sisobola gamba nti ngenda kuzimba flyover mu Kawempe kiri mandeeti yange njagala okubuulira abantu mwananga abakoze ebintu ebyannaggwano si bangi ate omukulembeze abeera omu n'akulembera generation mwattu yabakuwa ekyokulabirako waliwo omuntu eyajja wano nga bamugaye nga bamunyooma agenda kukola ki bano badongo bakyakubwa ababeera eri mu ghetto
Kyagulanyi Ssentamu era ffe tulina omukisa nti twenyumiriza mu muntu gwe tulabye ng'avaayo Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe bwe batyo bwe bamugamba nga onaasobola Kyagulanyi omanyi byakuyimba boy Kyagulanyi omutegeera kati afuse ensonga sina nsonga busonga ye kennyini yeetoolerwako ensonga mu ggwanga kati y'ensonga yes so kyetugamba era kyembeera ngamba bannayuganda saagala weerabaawo wooli munnayuganda ogeehanze nsobola okuleetawo enkyukakyuka zanyina kyensobola okukola maama tetwasoma ffe tetulina ssente ffe tuli babbasiiri ffe tetulina ewaffe tuli bwe tuti tewotunuulira ebyo byonna bijja kukulemesa tunuulira ndi kumaanyi g'abantu bwe baleeta ssente muzi actually abantu batukola bulungi ezimu ku ssente ze babawa kati mu kalulu azireeta n'agamba Haji musajja mpaddeyo ekyabiri naye kankweka 10 kubayo ebipande abantu baategedde ekyokukola nkubulira mazima uza abaana bebwayise ku mbaawo bwali ekibiina ky'olimu ekya NUP kikyalina enkayana mu kooti oli musajja mukkiriza omanyi Allah ageera ageera ekirungi n'ekibi ate Allah tagera kibi singa Allah akeera ku makya n'ageera naga nti nubwe esaziddwamu tokosebwe kakati nze saagala kwetunuulira nga nze setunuulira nga nze tunuulira ggwanga ekifaananyi ekinene eky'eggwanga Uganda nekirala nafuna omukisa okubuulira bannayuganda ndowooza lwali lwakutaano oluwedde wiiki eri ey'emunda ne mbabuulira ku bino ebigenda mu maaso mu kooti ne bagaa tebina kye bigenda kuvaamu era bannayuganda saagala mutye oba owagira NUP oba togiwagira NUP is here to stay because byonna byonna ebyogerwako yakyusibwa mu butuufu okukyusa okuva mu National Unity Democratic and Reconciliation Party kyakyusibwa mu butuufu okudda mu National Unity Platform so n'obukulembeze mwami Kyagulanyi yabufuna mu butuufu so bino ebibeerawo biringa oligo bagamba nti yakwata abakazi mu biseera by'okulonda naye ng'omukazi gwe bamugamba yamukwata emyaka 7 emabega netwewuunya kijja kitya kati ne kino bwe kiri tewawulira emisango gye bagula ku mwami Besigye akalube kaatuuka naga Besigye yakwata omukazi bagenda okunoonyeza nga tebyaliyo kwagala kubuzaabuza kuwugula bantu n'ekirala gwabagira NUP naawe atagiwagira kyobomanya kino ekibiina weekiri ffe ng'abakulembeze oba baagala okubeera abakulembeze mu kibiina kino nammwe abawagizi nammwe abatatuwagira nga mutulaba mulina kutunuulira nakugoberera mbeera nga bwegenda okulabika nti neetambula naye mbabuulira saagala kuyingira nnyo mu bya kooti buli kiseera embeera bwebeerawo ng'efaanaganako bweti abantu nga ffe baakazi bwe buli lwe tuvaayo ne twogera ku nsonga entuufu tetubulwako bitutegebwa mu makubo ng'emisanvu but again kuba tuli bantu abakkiriza mu Katonda again kuba tuli abantu abalina obuwagizi bw'abantu abangi tusigala tuli bawanguzi kansokembe mbaka buno tujja kumone scientific election tuba ku CBS You are looking for float. This is it. EFC, you get back fast and free. MTN unlimited. Yo, boy, hey, use a DFC, you near you. But just forget your receipt. Get SMS confirmed. Mwebale kubaako bannaffe bagayi ne bannagayi share across sharinga across wonna wosizza okubanga oli inviting someone spreading ekigambo kya NUP tetwagala batutiisatiisa tetwagala batuzoganya tumanyi omulembe guli ku kituufu tegeeko ku kituufu nga bwe tuli ku mulundi guno jjukiza banno bangi okwegatta ku nteekateeka eno n'ekirala kola kyosobola okuwagira struggle okusookera ddala nga tusaba let us pray so much for the struggle naye nga tulina okukijjukira nti tuli ku kituufu nothing is going to stop this power nothing is going to stop the power of the people. Nothing is going to stop NUP because it is written within the DNA cells of the human beings in Uganda. Kiwandikiddwa ddala mu butoffaali obw'omusaayi gw'Abannayuganda ekibiina kyaffe. So tulina okulabika nti omanya twalinnya ennyonyi nga tulina one way ticket. Ekkubo lye tulina litutwala ku buwanguzi. There is no turning back. No matter how strong the tides are, no matter how high the hills are, no matter how bumpy the roads are, no matter how rough the environment and terrain will be, tuliba malirivu n'okusinga bulijjo because tulina Katonda kusaidia yaffe, because tukimanyi ddala bulungi tulina amaanyi g'abantu okuva ku bantu abali mu civil society organizations, abali mu informal sector, abali wano n'abali ebweru. We speak with one language. CBS tuli ku 88 dakiika zizibula mu mukaaga zikukuta ku ssaawa 3 tujja genda mawulire mu bujjuvu ku ssaawa 3 nagambye amulego kiberu kwendi nebaza Haji Kazibe naye mbuuza nti singa tugenda mu parliament akomawo mu media
ajja kukikuddamu. Nze bakikakase enalukolo mukaziwe singa bamuma kaadi ya Nuupu Mwanzi baginyuma akola azaako kya kyogedde ekyo. Namusiza Hajji Kazibu Bashir era kumulibalize okulwanirira tax we yali yeetaagira abamawulire. Nze Sekandi Rashid chairman wa Kotisa. Tax yali zaali zeetaaga mulimu gw'amawulire mu kiseera ekyo waliwo bagambye Hajji Kazibu Bashir Baziira. Kale webali kukuweza nja kufuna kusimu ne tukyatangaza ensonga. Nkyali ne Hajji Kazibu Bashir Baziira akkiriza mu kibiina ekya NUP oba NUP ekya National Unity Platform, ekibiina ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, era yagamba nti Hajji Kazibu Bashir bazze ku lw'amaanyi g'abantu kadi ejja kumusangayo Busanza uzze kulwanirira bantu biki biwandyagadde kubanga abamawulire abamu oyogedde ku Ssemujju Ibrahim Nganda naye waliwo abamu era abaliyo oba oliawo nga bayinza okukosa atemu abazze okugenda mu Parliament olw'ebyo bakoze byolowooza nti tokkiriziganya nabyo. Munnange ffe twagala omulembe gwaffe batulamule ku buwanguzi bwaffe, twagala omulembe gwaffe batulamule ku nsobi ezikoleddwa ffe. Kyobula abavubuka bonna gye bali mu Uganda n'emitalo amayanja tuteekeddwa okusituka. Ssaabasajja Kabaka Maaso Moogi yalengerera wala n'agaaguno omulembe omutebi gw'abavubuka, omulembe omutebi gw'abavubuka. Ssaabasajja Kabaka yali atuteekamu embeera ey'okwekkiririzaamu. Omutanda yali atulaga obusobozi bwe tulina kubanga gino emyaka egyaffe gisobola okukola ebintu bingi nnyo ebituufu. Ate mu ngeri y'emu bwe tuba tetubumbiddwa bulungi nga tetulagiddwa ku butuufu, era tusobola n'okuwaba ne tutenyigira mu nkyukakyuka ze twagala olw'obulungi bw'eggwanga lyaffe n'ebiseera eby'omu maaso. So saagala nze bannenye ku lw'ensobi ez'ababaka ba Paalamenti abaasookayo nga baali b'amawulire. Njagala batunenye batusongemu olugalo batugee kazibwe. Wajja ku CBS FM n'ogamba ogenda kuyiwawo omubiri ku lw'Abannayuganda, ab'eKawempe South bakulonze kati oyogera Ludicha. Njagala mbere accountable because ekitutwala kyakutereeza. Era kubanga ekitutwala ky'ekyokutereeza ojja na kwesanga nti naffe ndi opposition naye neesimbawo mu kifo nga mulimu aba opposition nga basatu. Tolabanga ekyo tewandikisuubidde mu mbeera eno noga nti ye Kazibu oli opposition mu NUP. Tolowooza nti egenda kubaawulayawulamu nga mmwe abaagala kaadi wadde gweze ku mulamwa gw'abantu naye era muvuganya okufuna kaadi nga bali wansi w'ekibiina kya NUP. Olowooza engaba ya kaadi eno b'okusunsa oba okuveetenga tekubaawulemu. Ekyo demokrasiya kyaleeta. Demokrasiya kazannyo kazibu nnyo nti ebiseera ebisinga katwala ebirowoozo by'abangi ku kufiirwa kw'abalala abatono ababeera batawezezza muwendo ogwo. Kituufu era sobola kukyebalama nga nnyanukula nti wayinza okubeerawo enjatika mitima gy'abamemba ab'ekibiina kyaffe nabirabye bannaffe ba councillors ne ba road councillors ne ku bitundu ebirala, naye ekyo tulowooza kibeerawo mu mbeera eza bulijjo. Olaba munnange n'ab'NRM abaali mu kamyufu oli n'asimba mu mugongo ng'alina abantu basatu n'akyuka ng'alaba ekkoona lya munne liwuva ewandegeya ku bitaala paka ebwayise ku bitaala yagamba baamubba naye ng'alabye abadde n'abantu basatu anti ebeera polling station. Exact. Kaakati kya butonde naye kyetusaba bannaffe bonna abayinza okuba nti nno banuubuddwa mu process eno. Uganda nnene okusinga NUP, obukulembeze kinene nnyo okusinga gwe ekifo kibadde ogendako. Ekyalutalo lwe tulina tulwemedde tunooliza ku bifo bino byokka. Waliwo munnanga abadde aga nti Kazibwe bwana batagenze mu Paalamenti anadda mu mawulire, nze ndi munnamawulire. Ojja kusigala oli wa mawulire. Ngenda kusigala nga ndi wa mawulire era ssebo mmanyi inshallah ngenda kugenda mu Paalamenti, ngenda sigala nga ndi wa mawulire era ngenda kusigala nga kwendi ku radio nkola. So Munnayuganda ezo ga kakati Kazibwe tukwagala nnyo ate kati bona ogenda mu Paalamenti radio ogenda givaako nedda ssebo ngenda kusigala nga mpeereza onokikola otobe ne kyekubiraawo. Kati singa obadde ogoberera engeri gyenkolamu emirimu gyange osobola okwewuunya n'oga Kazibwe afuna agenda mu Paalamenti kati ogenze mu Paalamenti ati nja kuba nekyekubira nga neekubira ku ludda lw'abantu era ekyo mukisuubire olutuufu. Yes ngenda kuba neekubira ku ludda lw'abantu because yenze
era ne program zembadde nkola nga neesanga ku ludda olulala n'amateeka nabaga kati kazibwe otadde bino lwaki oleese bino covid nafuna ebizibu bingi mu biseera bya covid nga bakutta abantu abatalina yadde kwetyamula abatalina covid abatalina ki nabateeka mu lockdown. Okkiriza mu nkola ya defiance oba okkiriza mu nkola ey'okuteesaganya? Okuteesaganya kikulu era kyekisooka. But again kati ndi musiraamu. Obusiraamu butugamba nti bw'olaba ekintu ekitali kituufu ekikyamu olina amakuba 3 okukijjawo. Erisooka kigiseewo olulimi lwo kukyogerako yogera bwe kigaana kigiseewo omukono gwo kikwateko kinyeenya okikisuula okijjewo. Ekyokusatu kwetamwa naye ne batugamba nti okwetamwa bukendeevu bwa bukkiriza. Kaakati nze tugenda kuga nti okkiriza mu defiance enzira y'okweri ennono batugamba kyogereko kigiseewo olulimi lwo tugenda kwogera era ndi muntu akkiriza mu kuteeseganya. Ekigaana mukikwateko kuyiwawo omubiri. What are you? Onagambye assalamu alaikum Haji Kazibe Bashir mundabire mwagaliza buwanguzi. Onagamba nze Mr. Muhammad Sendege we bali kuweereza nkulamusiza ne Haji Kazibe Bashir. Haji mwagaliza buwanguzi bali kulwanirira abantu nze Lukabwe Idris wano Abu Dhabi musajja mulwanirizi w'abantu nnyo era ne nkomawo muwaka lulu kubanga nze nonderaawo nondera kazo ku kisaawe. Okay, duka misini tokamufiiriza. Onagambye kansala Banton erungujja mu kitunzi tutumbudde kale webale nnyo teerako ddala radio CBS awo Banton serwadda mu kitunzi katala webale kuliza. Ngenda kufunayo ku ssimu ku nooti 4 2583 maaso kawo nooti 4 2583 oba nooti 774 5 njali ne Haji Kazibe Bashir mbazie Haji. Yesebo mpozi nzikirize abantu ale omukisa guno okubuulira abantu ku mission yaffe ku radio ya Ssaabasajja Kabaka mission ya NUP ya NUP. Okay. Nange gye ntwalira abantu be Kawempe naye waliwo omuganda wange kansala Juma Kabotongo ali wali Mutondwe Kabowa agenda kuwa ku LC5 Road Kansala we wali kubanga oyo mukuba bubuka abatadde w'embeera n'agamba ensonga ya kasasiro tugenda kugirwanyisa n'agamba ensonga y'emyala Juma Kabotongo aleko abamumanyi ayewo mubiri so kye tugamba so mission yaffe mu Uganda oyinza okubanga owulira abakazi bagenze mu NUP Kyagulanyi bali mu NUP 1 okusookera ddala okuleetawo essuula empya nti Bannayuganda ffe tulina n'okukkiriza nti ffe tugenda okwesalirawo ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga lyaffe. Ekyo kikulu nnyo okukkirizisa bannansi nti mwe musalawo omusirikale anaafuna ssente mmeka munnansi ti gw'osalawo pulezidenti agenda kufuga agenda kufaanana atya nti munnansi gw'osalawo ku masomero agalina okuzimbibwa ekyo kiri mu buyinza bw'abannansi. Taking back the power to the people. Kyetugamba people power ye mission yaffe esookera ddala. Nekirala bingi ebibaddewo mu kampeyini mu bisuubizo n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo twetaaga okulaba nga Munnayuganda oba avudde Kalamojja oba ava waffe Masaka Mbuddu oba avudde Katakwi oba avudde Hoima oba avudde Masindi asobola okutuukirira okufuna empeereza ya gavumenti mu kyenkanyi. Njogera ku byenjigiriza njogera ku byobulamu nga tebasoose kubuuza nti gw'ovaawa wabula bw'obanga oli Munnayuganda nga services zonaafunira Hoima nga services zogenda okufunira Bukomansimbi zogenda okufunira Ekyaggwe zonaafunira buli Ekiryandongo zeezo kubanga oli Munnayuganda. Okay. Bibimu ku ebyo bye twagala ensonga ya demokrasiya nkulu. Tetwagala kufuna demokrasiya mu gavumenti yaffe ya NUP ejja tetwagala kukifuna nti nokulinga mukolo nti buli myaka 5 tugenda ne tulonda. Walangidde gavumenti ejja. Oh yeah. So much. Oli mukakafu. Inshallah gavumenti ejja. Lumala Mike Zizinga ndabira Haji mwagala nnyo nze Luyima andozadaga balo Luyima Rosco Rafael ebweyogerere mu kireku mwami oyo Kazibe Bashir mulamusiza singa mbadde mulonzi w'e Kawempe nandisanze obuzibu bw'amaanyi nnyo ng'omuwagizi wa FDC wakati wa kulondako Mubaraka Munyagwa ne Kazibe Bashir era opposition egenda kusanga akaseera kazibu nnyo mu kalulu kano akajja okusinga ne NRM. Kirina kibagambye ebyawandiikibwa
nsoma ku Bible yadde ndi musiramu biga nti bali bategerera ku bikolwa byabwe era mu Uganda tuyina omukisa omulungi kino kye tugamba mbadde njogera mu commission zaffe ze tuyina mu NUP tuyina omukisa omulungi gwe tugenda okuyita mu kalulu saagala okalu byoga nti kati nze ndi wa kibiina gundi nene kazibwa annyonnyodde bulungi ensonga naye ekibiina kyange kino kisukka ku kyekibiina nakugambye si buli muntu si buli kifaanana nti kibeera ekyo tuyina obuzibu bungi mu opposition nga tuyinayo abantu bambadde kale ezifaanana eziyirawo abantu omubiri ng'ekiro bakola birala n'ekirala tunuulira abantu ababaddeko nga bakugamba aba opposition otunulire track record yaabwe bakoze batya performance tunulira mu parliament ateesa tunulira ku ground kwali tunulira mu mawulire ayina ensonga za gusanga zikwata ku bantu bwetulina okukubira mu tochi but oyino program bagita londola ensonga Bannayuganda balina okulondola ensonga z'abantu bebagenda okulonda si kugamba nti munnange kati faabe NRM kazi bayogedde bulungi ne munnange nze ndi NRM era tebagikuwandikako ku mutima nti obuweereza bulala tebukujaako tugwana kulonda abakulembeze ba nsonga bakwegatteko bakuwe kunegattako n'abalala bwe tufaanaganya ebirowoozo mwattu kino kigazi okusinga ekibiina kyekiri kye nagambye nze ntandikidde ku bantu webale nnyo nze agambye nze Nalongo Gayita Bukunda mukulu byayi nkulamusizza nange mukulu kazibwe ndi mabegawo kale webale nnyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam haj mundabire nnyo yahe mwagaliza buwanguzi bwokka kawempeffe aba mawulire atukulembedde bulungi tetutoma nze Hakim Mubiru musajja waffe yes wanene lubaga Erakai Nup emaze okuwandiisa LC5 Kigundu Sango Eliab ne LSA oyam twala speed avuga speed oyo njala kufuna ku simu wano temuti njala kufuna ku simu nga maze okusonjala message ya Makolo Kavuma muganda wange mwagala nnyo muno Haji Makolo Kavuma yagamba naye nina oluganda ku munyagwa buli lwe tuba awaka bangamba mpagira kazibwe ndi musibe naye mwagala just mugambe Haji Makolo kwali oyo makolo nange nkwagala nnyo makolo embeera ezo muna ezisoboka okubeerawo nti Makolo alina oluganda n'omuntu omu bwe tuvuganya batuuka mu lukiiko lw'ekika ne bagamba naye kati tuyisaawo kya famire bwana Makolo bwe tuba nga tuyisaawo kya famire sikuyinaako buzibu naye bwe tuba nga tuyisaawo kya ggwanga salamu alaikum Haji Makolo mwagala nnyo Makolo onomwita Bubeka Lubowa munamuli wa Daily Monitor yegwanyiza kifo kya president wa bannamawulire mu Uganda ayagala kuddira mbigere era muganda nga Bubeka Lubowa kutambulira ku clean politics era njagala okubuulira abantu beekawempe mwenna tugenda kuzanya ebyobufuzi ebyekisajja kikulu ebiri machuwa togenda kusuubira kazibe kumusanga abantu wonna ng'azanye bakita ddate ng'akuba kemiko omuntu omulala yenna muganda nga Bubeka Lubowa omuwulidde twavuganya naye bulungi nnyo mu kalulu era kwali akwagaliza birungi era kwali gwe nawangula mu kalulu mu bulungi era tolina wewulira nti kazibe baali bavuganya ne Lubowa beekuba amagye amavundu bakola ki twateekawo essuula empya nti awangudde n'akusikangana mu mukono gw'oyo gwawangudde ne batambula kati emyaka gyange ebiri giweddewo nga pulezidenti w'abamawulire bagenda kuddamu batuule basalewo banaalonda muganda wange Abubeka alhamdulillah bwe banaalowooza ekirala kiri gye bali n'abeekawempe mbasuubiza twagala kuzanya politics ow'ekisajja kikulu tukooye bino politics simanya kwetikka migaati simanya migaati gya nkoko simanya biki twagala kukulembera abantu Petika migati. The newest bundle from Africell. Lots of data, unlimited calls, and free OTT. Now select your preferred daily, weekly, or monthly bundle. And Hakuna Matata. Stay connected. Africell is regulated by Ghana Communications. Uganda Parliamentary Forum on Water, Sanitation and Hygiene Wash kunaba mu ngalo n'obuyonjo olukiiko ssemakiiko nga mukaago gw'ekkumi abiri ku Hotel
Africana obukulu bw'empisa ey'okunaaba mu ngalo n'okukuuma obuyonjo mu kutangira ekirwadde kya COVID-19 ekinyenyetidde agambye amaanyi nga bakubaganya ebirowoozo n'okusalidde ku bulamu obwo era omugenyi omukulu ne Right Honorable Rebecca Bitwala Kadaga era olw'ebiragiro n'amateeka ebyateekebwawo okusasaana kw'ekirwadde kya COVID-19 ayagala okwetabamu okwewandiisa n'okumanya ebisingawo tuukirira sekretariat ya UPF Wash ku 072631 oba ku email upfwashconference2020@gmail.com lugenda kuteekebwa ne ku mitimbagano egy'enjawulo eginaabategeezebwa the Uganda Parliamentary International E-Conference on Water, Sanitation and Hygiene and COVID-19 lukutuusibwako the Uganda Parliamentary Forum on WASH, Ministry y'amazzi n'ebyobutonde bw'ensi, UNICEF, Ministry y'ebyobulamu ng'eyambibwako GOL, Water Aid, World Bank, Habitat for Humanity, Movit ne ba WASH partners abalala. Rekodi wano. Tete nchakola. Atenga banga amabakola restaurant. Banzuka ko bonna bali waniba wange wano. Waliwo yanzibiddeko nti neiba muva. Ateeka mu tayari muchuzi mix. Tayari kale powder. Tusobola kuvuganya n'umuntu akozesa tayari muchuzi mix. Na tayari kale powder. Kati ng'ofuma n'otateeka mu tayari muchuzi mix na tayari kale powder. Kuchayi n'otateeka ko tayari brakati. By'ofumbi byirira. Bimaze kubona mu maduuka wona mu supermarket no ku modoka zaffe zitambuza. Isimu 0752 mukaga 075. Oh, aliwe data we. Ulira tayari brakati. Oh. Wano kuchinana munana katumize munana cha Basafama we wali programu London ensonga ebikwata ku byobufuzi ebyenfuna n'ensonga endala ezikwata ku ggwanga lyonna okuviira ddala ku ssaawa 2 okutuuka ssaawa 3 ez'ekiro. Ampuliza tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo ekya programu London ensonga hadi kazibwe hadi katono nnyo nga sinagenda mu masimu njagala oyogere ku kya scientific election akaluka naka kina science watali kuba nkuŋŋaana olw'okwewala coronavirus. Mu National Unity Platform tukirabanga erimu ku kkubo gavumenti yeyagala okuyitamu nga yekwese mu COVID aliwo owaddala okulemesa abantu okwetaaya n'okutambula nga bwe balina okutambula kubanga bo bennyini mu kibiina ky'NRM twakirabiddeko ddala bulungi nti mu kulonda okwabwe tewabaddewo na mu kifo kya social distance babadde balina zero distance. Yes, muntu ku muntu bw'ati. So balaze ekyokulabirako ekitali kirungi tetugamba nti naffe twagala kopa ebibi bye bakoze naye baleeta amazzi ebidomola byaliwo awo sanitizer sabuuni lwaki okusinza ku bye twalaba ne baminisita bennyini Jennifer Achenga atugamba ebyobulamu yasooka okuba akadodi so bakyonoona ku ntandikwa bo bennyini so ekya scientific election campaign bazite campaign kikyotalabe ekitali kite kikyotalabe ekitali kite tugenda mu kibuga wano kaji ensi ekyali ku bwerindibwa coronavirus ne tugenda kuvaawo ddi wano tunugenda mu mawanga amalala corona jaluma kenda kuweereza message egamba abantu ffe bennyini tuba tubagamba twebeereremu. This is about personal safety obulamu bw'ogwe ng'omuntu message Owe kuweereza. Naawe kuwuliza ssebo Ogenda senga ziboneka budget one katerere. Ezo nayo hakaziwe mwagaliza bamwaka lulu. Imanye pereza yamu. abalinyo senga birole nse kuli dala Nkufuna Omunyonyi kaka ndi ngando kutambala. Yes sir. Nitasemekera ngalo kuweereza. Adise hala Sebo nkulamusizaako nnyo mukama wange byayi naye nkulamusiza sebo ono mwayo gwa gwanga Seremba Jime ndi wanuupu oba ndi bapipaamu bendobendo ly'ebuddu eno mukotomidi w'essiwange Yomba Kasozi y'empanga lya sebo naye ekisooka kya byonna muganda wange omukulembeze w'abamawulire Kazibwe nkulamusizaako obukulembeze bw'amawulire tebubadde bubi era olaze nti olwanirira abamawulire n'olemera ku nsonga itabadde ku bamawulire bonna n'abazima baawo ekyokubiri kiraga nti omu ku bakulembeze oba tunoonya omukulembeze alemera ku nsonga amaaso olinawo gabuusa Kazibwe Kasiiru n'ekitembera ddala mukulu Kazibwe kituufu okuzanya politikisi ow'ekikulu mulungi nnyo era nzikanya naawe nti mu kawempe ewali muganda waffe oli we sijja kwogera kitegeeza nti abantu bonna n'amaanyi g'obataddemu n'obwesigu bw'oyita ebizibu bingi bakuwambye bakoze eki n'olwekyo amaanyi g'otaddemu kyekisaba nti entandikwa gy'otandise woti bw'omaliza ne bobeera mu palamenti ensonga twali kisajja kikulu mukwano wange Muyomba Kasozi abatumidde nnyo webali nnyo Seremba Jimmy Hello
nkufuna tuni ekyango mwami oyo bw'omubuusa amaaso n'otamuwa akalulu obeera omukoze bubi nnyo nze nwanira gyagatalwanirira wano yajja ekooki n'asaka buli kimu ekyali kirina okutambula era abantu bonna ne batuukako saavisi ne batuukako mu ggwanga munaasiima enkola ya Mwami Basiru embafa yakutukuddeno landabire nnyo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Tuweza byange. Nawe kuuliza sawa. Nikaze basimu na musizi mwagaza birungi byere Mungu amuteremu owango. Mugena akazwe Basiru omusajja mulungi nnyo. Ebintu byokoze byeyogerera byeraga. Era zino kampeni na scientists tukoze bali badde batta kampeni ezo. Etulaba eggobyo mu kibyawe linaatambula. Naye kati bwe Basiru nkwebaza kubanga obuddeyo bangadde ne wasookera ku voice wasookera ku byonna mujjo bali ab'amawulire mbudde wala naawe. Naye kati bwe Basiru bannakawempe bo bakusubiramu birungi byereere era Katonda akwanguyize bannayuganda bonna mulonde abantu ab'ensonga muleke kwekubiira bino byonna ebitubonyaabonya ensi yonna gyetutwala eggwanga gye tutwala kulonda abantu batalina nsa byebitubonyaabonya n'obonaabona ne bakutulugunya ku misolo ensonga yetuuse bulungi nnyo kafuna essimu emu tugendeeyo mukate wange balituweereza naawe kuwuliza maama ono Senya Mateo ekalangala mu Uganda ali musajja wa NRM. Mbadde nkuyise maama nsonyiwa agenda maaso. Naye bakadde bange njagala bategeeze omukulu oyo kazi we Basiru ng'ekintu bakisengese ffe tetulina buzibu na kukyusa ggwanga lyo yadde NRM kubanga bannansi bakaabye ekimala taaba ettaka taaba ebibanja okukyusakyusa ssemateeka ensimbi z'omuluwa musolo ne zigenda bwe zityo ng'entungo bannange mmwe mwetegeke bannayuganda mu byalo mwenna mulabe tukaabye ekimala webale nnyo webaliye ddala haji dakiika ebula 3 zokka funza abasinga badde bakuwaana buwaanyi tebawaana muntu bawaana ebirowoozo bye tulina ate nga biva mu bo bennyini okusookera ddala abawuliza Kyabasafama mwebale kubanga mubaddeko okwogera ku nsonga bwe zitambula n'ekirala tulina omukisa omunene mu byafaayo bya Uganda yaffe mu kalulu ka 2021 tetwetegekedde ennyo okulaba nga tukola okukola okusalawo okutuufu okwesigamiziddwa ku mazima ne ku mbeera ezitwetoolodde tulonde abakulembeze abagenda okutubeererawo abakulembeze abamanyi omuntu wa bulijjo kirungi nga bwe nagambye nga ntandika nti nze mbaddewo ku ludda lw'abantu nga tukola ebyo abantu bye balowooza nino tebisoboka mukulu ayogedde kooki twagenda ekooki ne tuleeta story si byabasezi byokka waliwo essomero eryaliyidde ebyo abaana ne bafiiramu abalala ne bajja okunoonyereza ne kuzingama nagenda nze kennyini n'enkola ripooti eyataggulula ebyali bisibye tukozeseza amawulire ensonga z'ekaseese mwazuulira bulungi so okugjayo amazima ku ebyo byali ebyekaseese zino sente za covid zebabiridde ababaka palamenti n'ekirala munnayuganda yonna yonna gy'osinzidde okubeera tube n'okukkiriza nti buli mulembe gubeera n'abantu baagwo ekyo kikulu nnyo wonna wonna wooli kuba abazadde muzaala abaana ne mubasabira ne mubaweerera ne mubakuza mu nkuza nga mubateekateeka okutwala mu maaso obuvunaanyizibwa buli mulembe gubeera n'abaagwo guno omulembe gwa Kyagulanyi abeekawempe guno omulembe gwa Kaziba Kansala Kenzi Jobaka buno banafe ba Airtel bakutegeeza nti mu kiseera kino ng'oyagala kufuna ebirungi ebiri ku Airtel kyokola kiri kimu gula smartphone eya Airtel ojja kufuna data simu card ya Airtel ojja kufuna data bulungi nnyo ojja kufuna eddakiika okuba ab'enganda abakola emikwano ate era ojja kuwa data ebitundu 10 ku kinnaakyo kasitoba kuli ku line ya Airtel kyokola kiri kimu nyiga *175*9 weyunge ku nkola ya double data *175*9 weyunge ku nkola ya double data eya Airtel gwe kali ku Airtel kino tufuna mbulungi nnyo ate bannaffe ba Standard Chartered Bank bagamba nti tulinawo campaign eri wano bagiyita tulinawo with Standard Chartered Agent Banking kakati tulina okukola kiri kimu dduka ku Standard Chartered Bank weyunge ku nkola eno obabuuze osobola okugyayo ssente n'okuteekayo ku akawunti yo nga kirina okukola kiri kimu bakyalire
bakwanguize ku nkola ey'okugyayo ssente n'okuteekayo ngo ne bannafu ba Standard Chartered Bank ku nkola eyitibwa tulinawo with Standard Chartered Agent Banking. Kale Dr. Haji sibula batuwuliriza abawuliriza mwenna bakama banga ab'ekawempe y'omaserengeta ab'ewandi ab'okalero ab'emulaga ab'emakerere saako n'ebitundu ebirala bwayise mwebale kubanga kwe muli naye okusingira ddala twagala kusinzira kawempe y'omaserengeta tuleetewo enkyukakyuka mu Uganda ebuna mbaka w'ekawempe inshallah south naye njagala kulaga bannayuganda nti bisoboka kubanga obuweereza bwaffe bubeera mu palamenti ate tebukoma ku nsalo ez'ekitundu kye baakulonderamu. Neebaza nnyo management ya Chabasa Pharma okukola enteekateeka ennungi ne bateekawo omwaganya gago si nze nze ekkakazibwe wabula bannayuganda bwe bajja okwogera ne balondoola ensonga naye okusingira ddala neebaza Ssaabasajja Kabaka eyatula n'ateesa amaaso moogi n'ateerawo omukutu guno abaana n'abazzukulu ba Buganda kwe tweyagalira kamba sibule mwenna nti basizo. Tujja kuddamu tuwuliziganye mbadde ne Jonas Sembajja Mbyuma kankolekere muzzukulu we Mbazira Katabira Daniel n'amawulire ng'ojja ku ssaawa 7 nze Sembege ya Muhammad Elias Ssaabasajja Kabaka awangaala.